nakalabi nange mungandoza mungakuta omugongo ngandoza kimuli kyaddi ngakuta mugongo watali kintu bakuta watali kintu awali ekisente adde bakuta wabadde ki ekisente kyemmanyi kye bakuta fe twakulanga nga ofuna ekisente nga baleeta gundi si birungi nti era asobola you can make a U-turn kyobola nze nagamba nti pride agiteeka ebbali yetondere ensi adde wa mukyala wa mulinzi abaana be bamulinze ayinza okuba nga ali ku nkato ng'ali ku muliro kituufu naye ng'ate butiku kituufu ate okwogera oba okuvaayo nalwagamba lwana kikola bwe agamba nti woovuma abaana ba Bugingo oba naye omutwaliddemu tebyana bisirusiru simanyi biki oba ovuma Bugingo kuba ye taata waabwe bona obo batwaliddemu kati mba ndi awo nga wayise endozi ennaku nga 2 kuba nagamba really eno kisobola kubeera naye nange nga bwe nsaba essaala zange nabiki mba ndi awo nga naye amuzeeoli ku novena oba onoonya kontenti oli musirusiru ono ne ŋŋamba otyo kuba likyaddi alayika yatwala emmotoka yaliko emisumaali yaliko embaawo yaliko seminti oba tabanga seminti yoyo gravity gwe yatutte seminti omulala gravity gwe yatutteko Pentagon bagenda kweta bisenge bizimbire ddala kuva Isirairi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga mwenyimidde olwaleero ng'okumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515 nga okulayikinga n'okomentinga na byonna byokola byonna gyosiiza tukulamusiza nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbowa nkomyewo ne Pacho atagejja takogga yagejja dda n'abimala akati takogga mbadde tudde okubeerako naye leero tugenda kuba naye era tumulina tugenda kuba tunyumya ensonga nyingi nnyo izo mbadde mumanja manyi mulina bye mumwagaza kasitaje badde bambuuza kubigenda mu maaso ku masasi na biki byonna pakyaliwa nga tuyasirise nnyo anyway nengamba nja kumunoonyaako anti ebya Pastor Bugingo bibeera mu series nakwatuwaayo episodes zinakwatuwaayo oba yali mwana wa Shark TV yali abeera mu episodes naye bandidde okumuwuliza tabanga bamukwata ate fulufuga Yesu omukwata ninagenda bigwawonenze gwagenda okukwata newe ziba filimu za masasi bakizibira za masasi ne gravity bamugamba ebibino tebibaamu kukaaba tetwagala kukaaba kozi mukabi w'okukyalo anyway kakati byebyo ebiri eyo bibadde bya series era nga tukunoonya obeeko otagwagwe mugezi waffe muna ensonga kati episode gwe tugenda okutunulira olwaleero waliwo episode empya nakuleggulo twabadde twabasiza ne makula nga ali ku kituuti actually yabulidde ndoza lancha wasimanyi bayi yabulidde oba bamuwaddemuuko naye yabadde ku kituuti mu kubeera okwo n'agezaako okubanga asomesa abaana abawala naye ffe nga abategeera ebyewala ayinza okuba yabadde ali mu kkuba baana ba Teddy kubanga yagambye nti abakalabyeko mwakalabye banyinza n'okukabateerako awo ne mukalaba anti kati buliriza bagamba Abaganda balina olugero bagamba tofunyiza ngalo wali wa bigenge binulwadde ebikwata ku ngalo kati bw'obeera omusanzu oli mulwadde waabyo gwe notandika okwemolamula n'engalo zomukudaalira kati Susan yagambye nti abaana abawala tukimanyi Mama Teddy alina bawala nti mulekerawo alina n'omulenzi naye alimu abasinga okutegeera bino bawala nti mwove mu nsonga z'abazadde bammwe maama wammwe ayinza okuba yafunamu obutakkaanya ne taata wammwe era kituufu Pastor Bugingo yafunamu obutakkaanya n'omukyala kimulooza yabadde anti buli ekyo kigwera n'agamba nti igwe
oli omwami taatawo ate mama wo ababbaawe gwe si bbaawo gwe taatawo nga kyagezaako okulaga ate tujjukiramu emabegaawo wabaddewo ekibooziboozi ekibadde ku social media okwo kyatandikibwa Gashumba ne anino no social media TikTok Calvin Kayanja nga bakuba Pastor Teddy n'abaana mbu ne batagenda kulaba ku taata waabwe abaana babi nnyo biki kala ate ekyo kibadde ng'ekizikira Susan najja n'ekyo bw'abaana temulina kunyigira kitammwe kubanga waba yafunamu okuswagana ne maama wammwe biri byabazadde. Anyway kantandikire awo wennyini. Susan Makula alina moral authority okudda ku baana b'eggwanga kubabuulira ddala mu nsonga eyo bwe ffene tunna byonna byazaakola n'ebirala nenge gyayingiramu amakaago abantu bakyuka kyemmanyi leero people might think otherwise naye nga I think I have to give my view in a very bondi way nti omuntu asobola okukyuka n'avanga sobi era bwe yakyuka from the sobi gwe twali tumanyi n'agamba nti bino mbikooye nadda mu sobi akola ebirala mpaka bwe yatuukira yes naye nga biri ebyokuba nnyo okutta bikindoza yali nga abikoze ki yes n'ekitata twamulabawo nga kale bangi abazze bakyukakyukamuko mu bulamu bwabwe tomanya nayinza okuba nga yakyuka naye kyensobola okwagala njagala kutandikira ku Calvin Kayanja ku nsonga ya Calvin Kayanja nzijukira saali naawe but I think I was ku Uganda ddala kwe nayogerera ne ŋŋamba nti ebyo byonna nze bye nalaba in fact we nawulira n'endaba akantu ka Calvin Kayanja I just knew his script yonna Kayanja byayogerako oyo Calvin byali ali kwogerako that blogger byonna nze obwongo bwakimpeerawo nti Makula yabimu Makula ye designer Makula ya design zera yo designer wa yes onaje attacking omukazi kubanga ye nga kyafa ayagala kulaga she's a good wife tibano bagendeyo abakkirize n'okulaba oba kyotegeera bano bagendeyo yalage good reception she's a good wife basituke bagendeyo exactly yalage mbu she's a good wife to who to Bugingo otegeera so kakati nga ye yawa information eyo ndoza nga maze fumba enkoko kandi bangamba oyo agala nnyo enkoko na bikiika kati bamuwa ekikoko oba bino ebyo weeks ebbiri oba mwezi ne bamuwa ne bamutemera n'omutemera kyonna kye bamuwa so n'aleeta obusungu bwonna eri omukyalo ono n'abaana be which was very wrong kubanga first of all omukyalo ono ffenna eno tubeera tuwogera naye abantu bano tetumanyi bulumi bwe balimu era nekwolwo lwe baawulira ago amawulire we don't know how they felt kuba bano be baali badde basinga okukaaba senga kyatuuka kwegamba senga kyabaawo nti bano balikabe dadi oli yalikabye omwami wange kuba mwami we so nga tetuyina ngeri gye tusobola ffe tetumanyi abantu bano obulumi bwe balikola ki okuva ku byonna bibaddewo tebannahiiringa mu kino tubaatakinga kino oli aleeta kiri oyo aleeta kiri so ono ng'ayagala ye kulaga nti ye mukyala mulungi naye ono omukazi mubi nnyo n'ebyana bye bisirusiru nnyo so nga ate senga nze mugize eno mbadde ngenda ba hospitality ne time oyogere n'omwami wo oba oyogere ne taata w'abaana bo n'abaana balabe ku taata kyokka nno ng'ate waliwo possibilities kubanga tulowooza bulowoozi tosobola kuŋŋamba nti omukyala gwe wabbako bbaawo ne mubaako gye mwagenda ne muzimba n'amaka okuumi bamagye g'SFC wate abaana bano ne bajja batuuka ku geeti ne mubakwata ne mumuleeta ogenze wala nnyo abaana abo bajja ku erungujja we twali tukolera ne bagobebwanga embwa surety ki oba like assurance ki gye baali bayina oba n'oyo omukyala gye yali ayina nti wagendayo wakati agenda kugobebwa bagenda bayitira poliisi nga bwe kye baabakolera wano n'amagye gyegali basobola okubateekako ekisango assurance ki gye baali balina weebale nnyo ayinza n'okugamba nti namuteekako ekintu ekibeerabeera nti nno ki nti oba bano bazze kulumba weebale nnyo oba bazze kutulumba oba bazze confirming oba ddala ekyabaddewo omanyi ekirala mu butuufu bwakyo oba kale mu Buganda Bugingo oba nga si Muganda naye Susan Muganda mu butuufu bwakyo n'ensi yonna ekimanyi nti amaka ga Bugingo gali kitende era tukimanyi ne bulijjo n'abasajja bano abakulu abanga bano abasajja abatongoza amaka nti bawugula amaka abiri babiki ebisale bisinga bw'aba alina obuzibu bwe butoka tugeze ng'obwali butuse ku Bugingo singa byali bituufu nga amasasi gaali gaddala kyogamba tegaali gaddala
agenda mu makaga amakulu omwana nayogedde akantu musenga gali masasi gaddala bajje bagakuba ogatankane nnyoko amasasi ga Bugingo gakuba ogatankane nnyoko ekyo manegezako okudrivingako ati nti omusajja yenna agenda mu makaga amakulu kakati ba sympathizers abasaasizi mugenda mu makaga amaki amakulu ewa mukyala Teddy bano omukyala gwozaddemu abaana ebbali waba wakwagala okujja okulaba ajja buzimakaga amakulu wabula tosobola kusitula abantu bavunaanyizibwa obatwala mu makaga eyo gye wapangisiza akawala eyo gye wakazimbira eyo ositula abantu bajje bakoleki bakulabireko eyo kale akazi wadde naye mbadde nkuweekizaamu nti tosobola kuleeta abantu bavunaanyizibwa kujja kukulabira eyo ng'olina amakaago basobola okunansingira abantu bonna bebakola kye bamanyi so kati ekyokuweerera amayumba ate ne baagala okutega Teddy akalippo nti agendeyo n'abaana be ate otuukeyo bagamba oba oluusi mwe mwali mubagala n'omukuba basobola oleeta ebintu bingi muleese eddogo muze kubatta mumbadde mwagala obbakuba amasasi oba bikikwegamba kintu kyonna nga bakiteeseewo era nga kisobola n'okukola olw'ensonga nti you've not been in good terms for some time lwaki ozze oliayinza n'okugamba have you come to confirm nti nfudde eyo badde ozze kakasa mutwagaliza kufa munjagaliza kufa kati obadde ozze kakasa nti nfudde so kiyinza okuba nga kyalimu eyo line kati nga bw'ogambye nti naye ng'ate nabo gye bali they are not happy about the incident that happened. I don't think that they jubilated or what no and by the way we don't know bayinza baba baali beegweddeko ne ku ssimu nga bamukubirako naye nga ye ali mu public agezako basiga ekifaananyi ekikyamu so me awo kye mbatengezaako okugamba nti Calvin byonna bye yayogera nalabira ddala ng'omukazi yabikoze eki ono ng'ayagala bakuba oli era Calvin n'akikola n'avaayo n'amuyita omugwagwa musirusiru simanyi naki n'ebyana bisiru simanyi naki bonna kale whatever it is naye mwalumbira bwereere omukyalo oyo mwalumbira bwereere abaana abo let people be omanyi sometimes omuzungu agamba pula nakali tukyano let people be nakali why don't people let people be abantu okimanyi nakali tukyano onyo omuzungu kyagamba let people be mama waizo training omuteka ku kamera izo training let people be bajja kuyisamu eggaali era otwala kuletinga akatabo yakatunda soka kumenda akatabo kava ku mudala kati Pacho omanyi reasoning nnyo bala kuba ova mu Eastern naye abantu omu Eastern ngije mulyamu emitwe gy'enkoko muba n'obwongo nga bushapu n'ebigere byansi ogambe abakalamoja bali ebigonde obutwe bw'enkoko walaba Calvin nga ayogera ebyo n'omanya nti no namanyirawo nti eyo script omukazi yagiwandiise era mu kumala okugiwandiika nempulira kubanga nze mu analysis yange nagamba omusajja ategeera kale siganye nti ayinza okuba nti naye alina ebyamusobako nga biki naye muntu naye sikiwa nti yali asobola kuvaayo n'ayogera ku mukazi we kusaawa eyo bw'ati oba okitegeera wayita ennaku nga bbiri ndozanga naye abirabye naye n'amukuba neŋŋamba very good kuba nagamba nti w'ovuma abaana ba Bugingo oba naye omutwaliddemu tebyana bisirusiru simanyi biki oba ovuma Bugingo kuba ye taata waabwe bona obo batwaliddemu kati mba ndi awo nga wayise endoza ennaku nga bbiri kuba nagamba really eno kisobola kubeera naye bunnange nga bwe nsaba essaala zange nabiki mba ndi awo nga naye amuzeeoli ku novena oba onoonya kontenti oli musirusiru ono neŋŋamba otyo kwolwo natumizaawo n'ekyokunywa neŋŋamba this is from a man who understands era kwolwo namuwa credit Bugingo namuwa credit bw'olaba script ya Kayanja nekyo nekindagira ddala nti kye nalowooza kyali kituufu nti si ye yagamba ono omusajja ki ebigambo omukazi yali abimugamba kati omukazi mwennyini kati ate eggulu byayogedde bye bimu n'ebya Kayanja byayogera kitegeeza nti ye mukazi bw'atyo bw'azannya ebintu bye era bwe yazze yagidde mu kiti kyakubuulira abaana naye ayiseewo ebibye emabegakaawo nze njagala kugamba Bugingo ayinza okuba nga bambi si musanyufu ne mu bufumbo bw'alimu kuba n'emabegakaawo akantu si kabbanga ddene n'omwezi tegunnawera ng'agamba nti mukyalawo nnamba emu ye mukyala ki ye mukyala ddala oba okitegeera n'ayongerako n'agamba kana akasembeerayo ddala gwe mutima gwo bikisimanyi nti omusajja bw'adduka mu mugana amaka ekimuddusizayo asobola n'okukisanga mu maka gali gy'addukidde kitegeeza ng'era alinga aga nti neewa Teddy emini ewa Susan ebiriyo si birungi nti era asobola you can make a U-turn kyobola nze nagamba nti pride agiteeka ebbali yetondera ensi adde wa mukyala wa mulinzi abaana be bamulinze ayinza okuba ng'ali ku nkato ng'ali ku muliro kituufu naye ng'ate buti kituufu ate okwogera oba okuvaayo nalwagamba tulwana kikola bwe papa
kyogamba Suzana nayinza okuba nga amuvuga speed amuvugamu ka speed kati goloza enjiri engeeyo nti nno lwaki ensonga z'abazadde temuzireka mu bazadde lwaki temukola kyeyo abadde okujja okubuulira naddala abaana abawala Suzana yabibuulidde naddala abaana abawala olwabadde lwakumeka jjo lwabadde lwakusatu abaana abawala simanyi mmwe entalo z'abazadde bammwe maama mmwe ayinza okuba yanyigira yafunamu obutakkaanya nekitammwe naye mmwe musigala osegedde nga ne Kayanja kye yali ayogera nti mwe abaana webale nnyo ne program gye batambuza gye baakolanga oba ekyaliyo simanyi era olabira ddala nti ono script yagikola ki yagiwandika najja ne boogera kino nakino gye baakola ewaka ibyo bagiyita bati gye batula mu ntebe za green dekubo okitegeera so ng'olabira ddala script ono yagikola ki kiringa naye baakolanga program eri gye baakolanga tebagiyitanga ate simanyi junction biki ng'era ono yaleeta topiki aleeta topiki ezikuba eri nobeera mukyala teweefaako twagala kunyirira simanyi biki omusajja bwakusanze oli mukyafu okitegeera ng'era akuba oli omukyala ye nga eva yaleeta topics because ayagala kulaga nti ye waakabi nnyo nze omwami wange ankola bwati ne bwati yangulidde akaleega ka miliyoni 2 stupid kaliko ki wifi kaliko kinaki kayinza oba nkalike webafumbira kyayi kaleko webafumbira nankali makulu ayina moral authority okutandika okubuulira abaana abawala munange ku church ewaabwe eyo nze simanyi oba na church oba biki because you can't tell me nti wali ozimba Pentagon ate Pentagon tumanyi nti ekifo kwe bakuumire ebintu ebyokulwanisa mu ggwanga lya America right so kati oŋŋamba otya nti gye wali ogenda ne mu Bible tekiriyo era twakinoonyeza kakati nodda ku bantu buli kaseera ne mubeera nga gwe lwakuba toyagala kola accountability ng'era bazimbe hexagon kubanze n'amagezi nze nagabawa abantu basaba accountability bakola ki ova mbwa biki ekigambo mbwa gw'okijjamu kakati n'abikula Bible abeeranga agenda aba bagibanja mbwa naawe oli mbwa ne Bible takyamanyi na nnyingi lwamuzuda alina oluyindi lwalanza bambi omukulu oyo tabanga agenda nga waye ezimu zatandise okukola naye bannange tuyambe omukulu oyo tumuyambe olowooza pasta alina byeyalya nze I don't know whatever it is time is just egenda kutelinga time will tell nina essaala gye nninze era wekirituukira ndivaayo ne ŋŋamba mukama weebale era notaddamu kola kintu kyonna kubanga nze nina ekintu ekiŋŋamba mbu time egenda kutuuka omusajja oyo aveeyo ayogere ABCD mu nsonyiwe bla 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 I'm just waiting for a day and time and month and yeah but I pray it happens this year. Bija kubaawo. Oyogedde ku kyokuba nti Susan yalayika ye master plan w'obulamu bw'omusajja oyo. Recently awo tuyingira December awo. Oba walaba ku interview yakola ne mwana wa BBS Alan Cruz. Susan mweyagambira nti nawulira buulize nti wali alina mweyo interview yagamba anyumirwa obufumbo bwe teri mukazi gwayenza kuwa bugingo n'omugaana bakwetera nti kati bugingo gogenda ofumbirwa okkiriza simanyi yajja mu bufumbo obwo yamanya nti era agenda kusinkana omuliro ogw'amaanyi nti ensi tejja kumukkiriza na biki naye yasiba lo bwe yali akava ku interview eyo yaliwo wakati mu wiiki ku Sande bugingo bwe yayira ku kituuti nga oli omukazi babyogera oli yabyogera ku YouTube ye najja n'agamba nti mpulira obulamu taso kumpoomera chachi mpulira simpomerwa sente za mwesa sokumpomera yabagamba sente za mwesa sokumpomera kikati yali ategeeza era kubanga sente za era zaabwe bagamba nti sente zitandise okumpomera nti nayina sente dda nga sezimpomera nga simanyi nga nsula abali kyeyagala bwakazigamba nti zaali ntono naye kati zemumpa nnyingi nyo zimpomera ngulako bullet proof n'ebirala n'ebirala naye mwabali ku batifale mwanda bange bwe namalanga okusaba nga ntulaawo ku madaala nenyumya n'abasiika sumusa na biki nga nina amaka ninga atalina maka naye kaakati sente zimpomera wayisawo katono nnyo Pentagon emye kitegeeza sente zammwe kyali abulako kola ki okugamba pasita mwenyini yalina kyayogedde awo nagamba nti obudde buno bali mu kusiiba kwa nnaku oba mbu 13 ekijja kuba kikyamu nnyo okuva mu kisiibo kino ng'obadde onoonya mwana ate nga tomufunye n'abakubiriza abakristaayo b'omu kyaki ye beegatta okufiirawo obufiizi tebabanga baafunye olubuto ate omanyi bo batuteekateeka omanyi ebintu byabo bamanyi otuteekateeka tikyonna ekijja tebabanga baagize nga nabo beegatta okwekutula kiro misana kawungezi mutuntu nga omwana oba kati anajja ku luno
kubanga ye myaka ndoza okuva ddi kuva lwenalyo 2015 paka leero banoonya mwana ye bannaye oluterugwe balina kuzonga bangu okufuna bagambye nti buli omu musajja oba buli omu mukazi nnyo nedda waliwo enkola endala zino ez'abazungu ivf esobola obbaya anti sente bagirina sente ya pentagon yalazeeko gundi yagenda nazo Richard yagaana akawunti za banka ayinza okuba yeyali signatoringa yeyaziteekako Richard gwe baali basuza n'osuza kuba Richard alayika yatwala emmotoka yaliko emisumaali yaliko embaawo yaliko seminti oba tabanga seminti yoyo gravity gwe yatutte seminti omulala yoyo gravity gwe yatutteko Pentagon bagenda kweta bisenge bizimbire ddala kuva Isirairi so kati Richard talina kye yatwala ne gravity kati lwaki wabanga talina kye yatwala bayimiriza okukola ki okuzimbibwa ye yali amanyi ba contractors oba ye yali agenda nedda naye ate muleke tufeera nakulowooza nti bannayuganda mutulabako abatutegeera tuba tutegeera alimu ekikangabwa gwe kyogamba Pacho bw'obanga ofunye project bwetyo toyinza kuyimiriza programs z'obadde otambuza nze taata wange yafa ne ndowooza nti no life was going to end there but am I not there nkulungudde emyaka 11 it's now 11 years because he died when my second born was 9 months old. Yes. But I didn't know that there was life after my father's death. Why? Because he was my darling, my friend, he was my dad, he was my friend, he was everything maybe so good and mama. Yes. Okay, Pastor. But still life moved on, not so? So if this one on ata olinze tata, neono just a friend, someone you've met, ne mubeera wamu biki yesu oyinza okuŋŋamba nti waliwo gw'osinkana n'akubeerera omuntu asinga naye there is that one where they say blood is thicker than water but the other one was water mine was dirt blood okitegeera you move on I've moved on for all these years ayinza obbanga Richard ye obwe bukyezi kutewamu kubanga mpozi nga lwaki agamba nti naakola kintu lwakubanga yamanyi obuguwa bwe katyasha amanyi gye buli yamanyanga yugondiza obutambaala yayozanga naga amaziga ge yakakaba mu butambaala ne senyiga na biki webale that is what even people were saying ngagamba maybe what if he says like this maybe is he a homosexual wabuga nti Richard yamanyi stock simple kisasa butambaala na biki tegeza yali munga mukyala naye neddala kwa no pastor yenga omuntu aleka agatta neerabira okwawula ayogera nnyo neerabira ebigambo ebimu waliwo yatugamba yajja katuuti nga ayambadde galubindi natugamba nti mundaba wano Susan yandizayininga okuva ku kigere paka kala nagamba Richard bwafudde ate Richard yafuzenga ayinza oba tamanyi mutuufu amudizayininga ani kyova olaba n'amasasi agata agenda n'ageerabira nagamba ku mukono ogwa ddyo ogwa kkono sima ogwa kkono ogwa ddyo ate ne bannange waliwo we yagambidde ne bannange watuuka wagenda n'olaba ku biwunde ennaku ezo namulabye ng'agamba nti bannange omusawo yasembyeyo okunkolako nga kalakata like not kalakata but ngankuuta nakalabye nange nga ndowooza ku ng'akuuta omugongo nga ndowooza kimuli kyaddi ng'akuuta ng'akuuta mugongo watali kintu bakuuta watali kintu awali ekisente adde bakuuta wabadde ki ekisente kyemmanyi kye bakuuta fe twakulanga nga ofuna ekisente nga baleeta gundi flowers bwa ejjobyo n'okuutawo bwoti so maybe kye bali bakuuta omusawo oli atugamba mbwe badde nennyo terisaana nakuwambaza ki lya lugoyi terisaana kutunga ate kati fitting we bali nnyo ate fitting ze yalinga yambala ndoza ne bamugamba ne wabaawo amu advice n'amugamba naye omanyi ziveemu yambala ebisaati ebinene abaana bakuno ba aptop bamuyisaamu eggaali n'akyosa nadda ku mugasaati ga Museveni gali agalina naye ate ge yalina okutandikiramu firimu ng'agitandika kati nti bafirimu gundi bascriptors bayinza obba si balungi nnyo we yalina okutandikira si balungi nnyo kubanga ne bano bonna be yagiyisaayisaamu bonna boogera bye baagala wawulira Bugingo Bunanka bwe yagamba Gashumba bwe yagamba nti essaati mwe baamukuba masasi abasirikale emulago n'abasawo bagimuddako ne bamuwa essaati ne bamuwa endala kati ye n'agamba essaati erina waka ne Susan ye yamulema yatya n'okwoza polisi yagijja waka really so baja blaming abana Uganda but Ugandans right now by the kati kankubulire covid yayigiriza nnyo bana Uganda nnyo because most of their time they were on the phone most of their time they were doing like because esimu nga bobera nga oli spinster babiki
nga essimu ye mukwano gwo oba tolina mukazi oba tolina musajja bichinga essimu ye mukwano gwo because ogenda tambula nti genda wagindi nagundi okitegeera because tetwalina etambula okitegeera so covid abantu bayigiramu ebintu bingi nnyo naddala essimu eyo buli muntu yategekugamba I don't know but I think more research and everything done on social media right now ndoza covid oyo Pacho kikyeyogera ku bantu bayita embwa ate munnange embwa ebeera mbwa munnange endiga ezisondesege kyogamba zembwa anti bwe yagamba ate kati yali yaligamba bwe yali abuuza mwe ababuuza Pentagon mulimbwa nammwe tugenda kuzimba naye nga tetuli ku pressure y'embwa kati nze ndabira ddala omuntu avudde ku mulamwa nga ye yaguvaako naye tulinze kimu nti ekigo kyabaawo but there's that chigo which comes with the corner all and you fall and you know everything so I think that is the only moment now we are waiting for because oyo omusajja takyalina byabuulira birimu magezi oba bizaamu munnayuganda ssuubi n'abagenda ndooza bagendayo bugenzi kumusunga nti baleero agenda kwogera ki baleero agenda kuvuma ki okitegeera n'abamu ndooza tebalina byakukola gye babeera bali ne bagamba katugende tumale gatuulayo naye ng'omulamwa gwe yaguvaako dda si musumba takola bintu mukama byayagala akole kuba ekigambo ombwa naye tutunuya mu bayibuli I don't think kirina byebakiwandiika tyababuuza Pentagon mbwa mulimbwa ya nnyoko bikikuba wona ogamba nti no bwabuuza Pentagon ya nnyoko nabo bajja kubuuza bwe ya nnyoko ate bakubuuza n'okubuuza sente ze twakuwanga n'ogoziweereza nnyoko yali ye Pentagon nnyoko yateekako mmeka byonna bye tukuwa wano byolabiriramu bazadde bo n'obaweereza na biki nnyoko alina contribution yonna you know so I mean like the words he's using I don't think they would come out of a pastor ate eno blame yonna nenjiteeka ku government yaffe ya Uganda nti balemereddwa okukoma ku bantu bano every step taano osangawo kakyaki kabalokole simanyi kakyaki kabiki simanyi biki nga temufuddeyo nakumanya gana amakyaki gali kumerukira where are they coming from okitegeera kino ekitali mu mawanga agamu like eggwanga nga Rwanda or something like that kibi nnyo nti tuweera ku neighboring countries mgundi but you copy from you know neighbor wabeera omuyonyi omulaba akolanga kyonna nga ekirima kyange kikyafunye neighbange nga buli lwayoza akuuta ebidomola nawe aweebale nnyo okitegeera so you bought a leaf omusawa nomuga naye nze nafumbanga amatooke nga wengateeka mu ndagala oba amazzi gayitamu biki kankope ono maama nakyakola atya emmere nebanga nnungi tegenda mu mazzi tekola kyo kitegeera so then you learn from someone but this is someone no wonder that's why you see no pastor no one avuddeyo mu bapentekooti abo okuvaayo ogamba nti oba kyokuvumirira kino nakiri mboba incident eyatuukawo ti oba bakwate ekkubo bagende ewewe why do you think so ati wona yabavumanga n'abeera kazinga ng'aliko yekka anti gyeri okuvuma omuntu naye waliwo olwofuna ekizibu oli n'agamba despite of ebyo byonna ebyabeerawo katubiteeka aside kangende ndabe gundi oba afiiriddwa omwana kangende mukubagize biri byonna kambiteeke ebbali naye they didn't come because balaba nabo bagattagatta buli kimu kye bagatta kyetoolako bwetooze kitegeere byonna bye bagezaako okugattagatta tebikola ki tebikola nabo balabira ddala nti they add this and that nti ate yabadde ate biki ate batukubye amasala ate biki you know like ebintu tebiri adding up anything so that's why maybe even some of them have not gone ng'ogyeko kiri ekyogamba nti no yabavuma n'akola atya n'atya but nabo beebuuza ebibuuzo naye balaba tebigatta naye batandikira tebalabawo kati nga bagamba nange ŋŋendeyo bandabe nti nange ndigundi bwenti ate gwe omuntu agamba olina Mukama Katonda lwaki woba okubiriza abantu musabe Mukama Katonda ye muyiza wa buli kintu kyonna you know gwe lwaki woba ng'ogamba nti Mukama Katonda gw'osinza yoyo ali mu ggulu lwaki okuumibwa SFC lwaki okuumibwa mundu lwaki oba ne mundu meaning oyo Mukama gw'osabinga does not exist even taliwo era tazitowa kimala kuwanirira you know so gwe ye argument yo eyo bw'agamba abantu nti mwabamanja Pentagon mulimbwa ng'ate ye muntu y'omu asoma ennamba ku TV kubanga abantu basonda sente mu kyaki ate n'asondeza n'abo baatalabako nga abateekera ennamba ku ssimu I mean ku screen kale senga reason bateekako mbwa ennamba ogina nange empeerezeeyo nteekeko reason mbwa
kati kyembuuza ayinza te okwawula abantu abasaba nga baweereza oba nga tebaweereza kubanga abawa aweereza ayawula ate embwa ku batuufu ng'ate asoma ennamba ku screen zigende eri abo baatalabako oba abo baatalabako be babanja nga bebadde basindika ekyakyawula ati anti kati omuntu ategeera we yalisirikidde n'amanya nti abantu abalumizza ekimala emyaka 8 emyaka mmeka okolekitinga ssente okuva ku Mannayuganda naye guba mwaka gumu newe giba myezi 3 you've collected, so show people the results. Yalinga abikola wali badde obikola ate era ng'aleeta feke gundi okitegeera bande bamugwamu okitegeera but yali bande ategeera nti ekintu kimulidde n'asirika naye akomyewo n'amaanyi mangi nnyo era still akomyewo mu kulumba opposition nga not opposition nga bonna but era asitukidde mu Bobi Wine era ali ku nuupu era ali kuchovola nze n'agamba that gentleman newe yalifunye obuzibu nga singa kituufu bwatuukawo nga ne bamukuba amasasi banaafa nti abantu tebaalitegedde mulabe ki akikoze ekitegeera nga n'omuntu ayinza okuva mu ttiimu ye oba ne ku mulimu gwawo biki n'akikola nagaa naye maybe nga baagala kuvumaganya maybe a certain whatever of people a group of people ekitegeera naye nga ye akoze entalo na buli almost everyone ekitegeera naye kye namala okulaba mu Uganda muno bw'obanga oyagala okubeera ng'okola ebintu ebirina biki sooka wenyweze ku banene olaba abasobi bye baakolanga naye nga bayambadde ebigonde nga zigamba nti bazikulu baaki oli nakitata nayambalanga gundi n'agamba Museveni forever simanyi paka last na biki ng'era wagamba olaba ne bwe yamuyimiriza wali ku gundi musajja akyayimiriza konvoyi ya Museveni n'ayimirira maybe ng'ekyo ekintu kyali kipange bupanzi I don't know ojjukira incident eyo ku Queens we n'ayimirira n'amulaba muzeeyi simanyi biki naye ng'olaba ebikolobero byagenda mu kukola abaana nga bakaaba simanyi yali boda biki 2010 abaana ne bakaaba abaana nga bakubibwa abaana nga battibwa abaana nga bakola ki but the good thing they end up using them and they throw them like tissue all toilet paper gye bakozeseza it's just a matter of time olowooza pastor ono ayinamu Bobi Wine ayina kyeyamukola I don't know naye kati olaba buli muntu ayagala okulya ayina kuvuma Bobi Wine kulaga nti akola it is the same thing kyolaba nti Gravity naye yavuddeyo naye ayina kyabala nga ayina okujja ayogere ku Bobi Wine akolewo byakola obuvidiyo butambule eri baga Gravity yalumbye musooke mutereka ataano ku akawunti ye oba miliyoni 10 oba 2 okitegeera so buli omu ayina kyabalanga mu kukibala okukifuna you have to attack Robert Kyagulanyi to get what you want. Lwaki nkubuuza ekyo nalabye pastor era y'omwoyo wiiki yennyini ewedde ng'ajja agamba abaana abasirusiru badde avumiramu n'ababe abaana abasirusiru be baana abasima ebinnya mu nguudo osimanyi bye bayokya enguudo bwe bamala okuzookya n'ebipiira ne zijjamu emituli ne baleeta ebitooke nga bagala bisimbamu batandika okusimbamu ebitooke kakati ate ayogera ebyo nga Kyagulanyi ne opposition people bakamala okusimba ebitooke mu nguudo bayirawo njala okwebaza muve eyo ninaku kati ndaba ebinnya bagenda babiziba okuva gavumenti bwe yalabe nga baana basimba ebitooke batandisa okuzibaziba kuganyanya agamu agaaliwo naye yagamba nti abasirusiru bebayokya enguudo ndowooza bebayokya emipiira ku nguudo enguudo ne zijjamu ebituli then ne bikola ki n'amaliriza ng'akiwunzikidde ku Kyagulanyi nti nga basimba ebitooke bwembuuliza Kyagulanyi n'ono ye okuwagira kwe muhozi alina kuba buli kaseera ng'alumba Kyagulanyi anti ekyo kiraga anti oba olina kulaga mukamawo nti okola so you have to attack every time to attack naye nga gwe weerabira nti MT much as you have this security nga bakukuuma I don't think the security ogenda nayo ne mutoyi oba ne there are some places where it does not go with the security even where people know nti ng'abantu basobola okulinda oli n'agamba kale nze siina mundu oba kinaye kankwate ejjinja lino ndikube Goliath yakola ati Dawudi yakola ati otegeera nakuba Goliath kati oli ayinza okugamba siina kyennina naye kankwate eccupa eno oba ejjinja lino ba omuntu ono nkole kino bwekiti naye ng'ate akikola nga weebale nnyo nga ate akikola nga noono gw'olowooza nti no yamutuma bambi tabimanyi oyagala kuŋŋamba nti abaana bonna balwana entalo ku social media Bobi Wine yabawa airtime oba data nti munumbire omuntu ono ku nsonga za Gravity eziriwo jjukira tubadde tukyali muziri ezagundi ezooli ezaki eza Pentagon ne wayingira Gravity have you seen Bobi Wine mention anything anywhere or anybody from Nope say something
naye isn't there a hot fire going on ku social media yaba waddeko data nti mugende muvuma abantu but people have hope in someone and there is a way people there are some Ugandans who are oppressed. So according to byonna bino ebiriwo, what is the fate of Endiga? They have to remain Endiga as they are called. Basigale nga Ndiga era omusumba ajja abigulemu kabina okitegera nga zina kana amazina simanyi gye bakola bati naga simanyi ndi kanne yagalemu abali bagala okunsa simanyi biki bencha nagira amangu ago omugongo guwonye amangu ago gwa naye nange Endiga za Kanani banna so Endiga zisigale nga Ndiga era zisigalireyo mu Ndiga kuba tezijja kufuuka mbuzi tugezezzaako zifuula embuzi zaagaana zisigale mu Ndiga oba waliwo ekintu ekizikwata ku mutu like nekibabikka maybe ndowooza nga bayingira gate balina kye baabakuba bateerawo nga bw'oyingirawo kwegamba toddamu kutegeera anyway ate abo balokole balina Katonda basaba busaba ndowooza abantu ne bajja ndeka nze nve wano so tewedde kyegenda ku owakanya nti balisi balokole fake pastors nekigwetere bwatu bwe yajja what happened ya Endiga nga bannayuganda bameka bayokyeza paka leero have you ever gotten a report about kibwetere you know like because okukiza ebidiinidiini ebingi ebijja omuntu n'atandika n'okwogeranga ebitalitaliiyo ne mutamu questioninga nako UCC ne muta followinga nako nti biki n'abeera n'ebiprogramu ebitategeerekeka ne bakeerera ku bantu ebitategeereka very unprofessional people very what you know the thing is just disorganized how I wish there are some people who have meant to be put in certain offices. You can't tell me I think if I was in that UCC thing I would be almost monitoring every station every day. I know it's not possible, but there are those ones which I have to what? At least okuwulirizaako n'okulaba. But if they do, kiki kye babawa ekyo where they can not even nenze neewuunya okulaba nterolaba nga Senkubuge yalina leka naawe bakoze batya ng'oli ayo kyaka kuba nenga kali katuti kakuyomberako lekamba vume kwegamba I think they don't have even what kwe batambulira nti we are going to talk about this and this and because that is a current affairs show. Give us current affairs. We want to know what happened in London. What is in Gondi? Abantu bali muzira batuuse wa wali abazukuka ku machango muzira byawo nanga tasa ni nyumba mazina omuntu nasoka na yomba. Give us tell us this and this, you know. Anyway, njagala kumaliza na kino. Omukyala wo mugenzi Richard ali waka wa Bugingo. Okufa kwa Richard kwa musanga bamu adopting already. Adopted wife. Adopted. Bewaita adopted wife. Adopted wife. Ngebulaya nga holiday atamwe wedde etuuka December yingi. Susan yagenda ku ssomero n'avuga abaana b'omukyalo n'abatwala. They were preparing him or what? I think. Then omukyala yali lubuto. Omukyala baali basula ku. Why were all those people brought there? Anti betujja ndowooza okutegeera ensinga ekyuse. Omanyi gavumenti ezituuka. Bingi n'ebyemukola ze. Tulabira abantu nga buli omu ne bye yali yakweka nga bivaayo. Omukyalo oyo yishaji yali asula wano nga ku Dr. Clinic ezana. Aziti zana awali Dr. Clinic. Nibanga yavaayo na deba kasubi. Kati eyo period ya December mukazi n'azaala. Bw'azaala Susan najja n'akwata omukyalo oyo n'amutwala ewaka ne ekyali kitegeeza nti naawe Richard waako tandika okujja eno kuba kati family yonna eri eno. Abaana n'omukyala bonna bali eno. Jango kikuyambeko n'okunoonya obuguwa bwa mukamaawo n'engato ne boxer. Kati what is the role of a woman waka? Semanyi. Nzo bandoza bino ebyokwegatta ne biki. Kati omukyala bawa afudde akulese afiiridde gi ku mulimu. Oli wa mukamaawo. Oba olina kusaba kati oddeewo eri. Kati kyembooza obulamu bw'omukyala oyo n'abaana bataano bebamulekedde pasita anaasobola okubalabira obulamu bwabwe bwonna. Sente weeziri oba bajja balabirira. He promised that. So era yagamba ne mukaba wali yakaba n'agamba sijja kuswaza. So ndoza that is one of the things we yagamba. Omuntu saana ku bbiri bakamukuba amasasi mu buza Pentagoni. Oli wasiru. Oba yali tagenda okuswaza ategeeza birala ategeeza kulabira baana. I don't know but ndoza mu byonna. But kiki kyandikoleddwa mukyala kumufunira kapoloti ne bamuzimira akayumba abeerawo n'abaana bo basigala na mayo. I think they are going to do that because I saw where they were contributing basaba contributing ebo bagambira mufuna wonso wetu gireko biki naye ndowooza mulete contribution tuzimbireko oli tuteekemu bano abaana era Endiga zigenda kusonda. Omulungi atwala webale nnyo okutulaba tukomye wano sho
tujja kukwatagana olunaku Richard sijja kuswaza anyway ate Pentagon zino okukyuka mu kubanga Pentagon noko balina okuteekako holo ya Richard kuno kwera ko holo eriko amanya ga Richard nga bateekawo mu Richard sijja kuswaza mu Richard alina okubeera mu Pentagon balina omuteekera ko holo anyway kozi yali mukadde wa kanisa kwagaliza byonjagaliza njagala obeere bulungi era subscribing liking commenting alekawo comment yaawo webale nnyo okwekumirako mukutu guno. Okay, kale njagala okujjukiza Hajimiti akugamba nti gwe wenna afuna ayinamu okusomozebwa kw'enjawulo mukubireko ku namba y'essimu wansi awo 0752951515 watawanyizibwa n'ebintu eby'enjawulo gamba olinako amalogo olina biki tebitambula bulungi oli bwerwa gwanga naye baagala kukuzza oli onoonyeza ebipapula biki bikyosobola okugenda biremye olina omudibo buli bufumbo gy'ogenda gy'ova onoonyeza abaana nga Susan babuze naye oli alomba bulombiddwa so ogenda yakulombere ku dduwa oba oli awo binaatereera kusaba kuba kwaffe naye okutuukiriza kwa Katonda agenda yakulombere ku dduwa tomanya oba oli awo binaagenda maaso okwanga bitereera. Pacho ono gwe mbadde naye olwaleero tujja kuddamu tusinkane mu nsonga zaffe ez'enjawulo nga bw'obimanyi kyekyo ongedde ku kyalo yanyongereko ate wali mbagaliza birungi byereere yes kale subscribing liking commenting bye bye.